Kuba ku SB4 Media Yafe Tuggussa Enssonga. Katongole. Iye. Kakati juzi twalaba kugundi ku TikTok. Ngoyenonyolako. Essebo. Kati nze muganda wa kitaawo. Kale kwegamba ndowooza okutwaliza ewa maama baalagajjalamuko kubanga baali taata nga yamuwa akapapula endagiriro yeewaabwe naye nga endagiriro yeewaabwe wensomamu wano disitulikiti ndabako Kabalole disitulikiti nga bagamba Fort Portal municipality endowooza kati site kuba byadda nga kuliko Kasese Road 4 miles. Jjajja baali bamuyita Matayo Lusoke abwoli. Nga bw'obinyonyodde ebyo byonyini biwanyonyola. Ebyo bye nannyonnyola kati. Tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa Ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeera ebweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabel International Nursery and Primary School. Claro H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya Empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti 5 ku 10 eri ku milioni 12.5 mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road e Namayumba 10 ku 5 milioni 5.8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba Claro H Property Services kurettako ettuufu tukubire ku ssimu zaffe wammanga oba tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro ogwokutaano mu kisenge E06. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako amakya gano wasuze otya n'otusizzaako engalo zo giri gitya. Tuli mu mwaka mpya nagamba tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gwe wenayagala okweyunga ku broadcast ya SB4 broadcast kitegeeza nti gwe wenna nga oli eyo ng'oli fan wa SB4 ng'oli mugoberezi tulina broadcast nti program yonna ekolebwa amawerekero gonna agabeera ku SB4 Media gasookerawo namba eri ku screen jojja okusindikako nti I want to join just to take out this I want to join tujja kugatta nti program yonna eba esookerawo naye nga namba eyo si yakuseberako buyambi si yakubako wabula ya kufunirako obufunizi bubako kuva ku SB4 Media. Otya tutegedde woyitirako ng'osaba buyambi block oba okitegedde tukubulookinga. Tulina Katongole omusoga ano omwana oli otya? Je tuli ssebo tukomyewo twakola emboozi nga Katongole anoonya taata tamanyi taata we era abantu nabaseka ne bagamba naye omusajja omukulu noba nga tamanyi kitaawo bakusekerera busekerezi era kisoboka abasinga ne bagamba nti oyo comedy. Tuli mu comedy bituufu tetuli mu comedy. Omuntu oli ogenda mukakaso nti bituufu kuba bakulabanga comedian andi kati obanga comedian era nako tekabulamu naye nga bituufu bya ddala. Buza kuba tulaba era dde bannyabo era dde bassebo mbaagala nnyo yonna gye muli
mukubeera serious tuddemu tugamba abantu bannayo tubannyonnyole bulungi. Taata yalagawa taata ebya taata mbadde era sinnamulaba mbadde ye sinnamulaba naye nga abeera mu bitundu byeye Fort simanyi oba gyali oba tali. Ani yagamba nti gy'abeera? Maama yangamba taata wo ye bamuzaala Fort naye tamanyiiyo. Kuba tusuubira twali tutegese okugenda ewa maama ne weebuzaabuza. Maama nti wakunoonya bunoonya naye kati mbadde namukubirako ne mugamba asaawa yonna tuyinza okujjako eyo kubanga takwasika. Aba yagenze dda okuteekamu omumbejja Namaalu n'omulangira Ssegamwenge. So buli wakeera ng'agenda wamugamba ddi kuba ffe watuddira okuva ate nali nakamukubira ate nenfuna omukolo gw'abendi nali adda akasente mbadde eyo kasensero okwata eyo kasensero kannabulemu okwata eyo kyotera n'oyingira eyo n'okwata ku lyemutukula n'oyingira eyo munda. Gy'oli ogenza okukola omukolo ng'ogukolako okyo omukolo. Baali bampise mu kwanjula nga ngenze basanyusaamu. Gwawedde bulungi? Omukolo gwawedde bulungi. Antu ayinza okubuuza gw'oyanjula ddi omukyala wo? Omukyala wange tetunnakyogerako. Omanyi baneiba bajja ne baŋŋamba obufumbo okuteesa. Ne baŋŋamba obufumbo busaana kuteesa neŋŋaana. Lwaki wagamba? Nza nti tebanjawulirawo nalowooza oba bagamba saamu kuteesa ninga buli kimu kinaabanga kisaanira abo. Nze baŋŋamba obufumbo busaana kuteesa. Wamanye kuteesa alina okuba n'obufumbo. Neŋŋamba oba bagamba saamu kuteesa. Ago tobusaanira? Baŋŋamba obufumbo busaana kuteesa. Lowooza nno baali bategeeza saamu kuteesa kukkiriziganya n'omukyala. Kati we tunakkiriziganya tunakiteesaako. Wiiki eno mwali mwalondawo okuyomba nga kwa buli Mande. Wiiki eno mwayombyemu n'omukyala? Wiiki eno ffe tetwosa kuyomba. Mukama yakituwa tuyomba. Mwayombye ddi? Ku Mande. Olutalo lwabadde lutya? Ffe olwaffe terubaako nti nno oba olutalo lubaako we luva. Wabula Mukama omukyala wamwolesa nti tuyombe nga tuyomba naye waba tewali nsonga nga twesiriikiridde. Lwakiri yajja n'atabuka toyagala yomba nange kati wafuna abakazi b'oyomba nabo tulabirawo nga tutandikidde awo. Kati olwa Mande eno lwawedde lutya? Lwatandise olutalo lwawedde lutya? Olutalo Mukama mulungi twayombedde ddala n'anvuma. Yakuvumya atya? Byonna n'ebya taata n'abinnangira. Ngagamba omusajja omukulu toyina nakika nakuyamba biki ate nga mutuufu. Kati olwowonoovuna ekika n'otegeera taata we yaani n'omumiitinga anaagamba atya? Njagala nange nfune naye alabe bwe kiruma. Anyway, waliwo twali awo nabatukubirako waliwo omukulu yankubirako nangamba nalaba puroguramu yo eya Katongole. Nangamba mukulu yali ava Fort eyo nangamba nti ffe famire ye so kisimanyi oba bituufu oba si bituufu. Mpozi omukulu ng'era nga tumaze kusisinkana no tusobola okusooka ne tumukubireko tulabe oyogere naye. Ayinza okuba nga ye taata oba nga ye taata omuto oba nga ye wa famire. Nenze yaŋŋamba nti buli famire Katongole gy'anoonya ye ffe. Lwakuba simanyi nawedde ayogera Luzungu n'olusobola? Oluzungu teyateekayo fiiza nti yali taliiwo. Kati wekibirizi tolusobola alina kuyiiya. Ajja kuyiiya. Kamala ogula wano airtime tumukubireko. Naye kyalisoose kyamuvunaanyizibwa tusobola okutaba maama oyo okuba ndowooza obudde bwatubula. Obudde bwadde bwabula obwa maama. Nawe obeera bize mu kugeya bantu. Kugeya Mukama yakituwa n'ekibiina ye kiri muno mu kugeya ye muno ddala tukyebaliza Mukama. Ebya taata ye taata simanyi gy'ali. Tomulabangako? Simulabangako
wabula agenda okukula okutegeera mbeera eyo ku Bukojja ewaffe Emitiana mu kyalo ekawoko kale kwegamba ndowooza okutwaliza ewamu maama baalagajjalamuko kubanga baali taata nga yamuwa akapapula endagiriro yeewaabwe naye nga endagiriro yeewaabwe wensomamu wano disitulikiti ndabako Kabalole disitulikiti nga bagamba Fort Portal municipality endowooza kati site kuba byadda nga kuliko Kasese Road 4 miles jjajja baali bamuyita Matayo Lusoke Abwoli tugezeeko okumukubirako kweri ogenda kwogera naye oti nja kutetenkanya kale mu Luganda ogenda mugamba oti alina okuleeta obujulizi obulaga nti nga kakasa nti halo gyebaleko ssebo Ssebo asibeta bulungi ssebo kaakati saasobodde kuddira yesterday saasobodde kuddira network is a bit poor. mbadde nkugamba olunaku lweggulo saasobodde kuddamu kukubira eggulo twakusindikidde gundi message obadde ogambye nti ogenda kusindikira enamba y'oyo omuvubuka ndi naye wano kati osobola okwogeramuko naye ndi naye wano osobola okwogeramuko naye oli nayeyo ndi naye wano mukulu oyogeremuko naye kakati osobola kumumpa uno sibeta nno ssebo bulungi ssebo akibyatya bulungi ssebo aliota nga gyetuli yenza omuvubuka gw'ogamba Katongole ye kakati juzi twalaba kugundi ku TikTok ng'oyononyolako essebo kati nze muganda wa kitaawo tugezezaako kutegeeza kitaawo nze kati ndi Fort Portal naye yali Kasese kakati tugezezaako naye abadde tunanziramu naye tutegedde buwanyonyo twategeera nze kyetukwatwako nze muganda mukulu wa kitaawo kati taata ye tusobola okumulaba kakati bw'anaatuddamu tujja kukonekitinga naye naawe naye tubadde twagala otuwe enamba yo yetuyinza kwogerako naye naawe direct kati ogitushakisha kweno namba anti kati ne Kasese tusobola okujjayo ne Kasese we tukola enteekateeka tujjayo kakati ebyo tunabyongerako kubanga taata we alina kutegeera atuwulire ekituufu nze muganda we omukulu gwe muganda we omukulu kati ye taata amannya ge yaani ye bingi ate ddala bingi Masiyo Amoti nga mama yangamba taata baali bamuyita bingi Amoti kakati ono gwoyogere naye taata muganda we omukulu bampita Mwesiki kati taata nkoze ntya omulaba kuba njagala omulaba taata nkoze ntya omulaba kuba mwetaaga kakati osooka kutusindikira namba yo nze nyinza kugisindikira gundi taata we sirina namba ye yampate ngirengako ngigezaako teyitamu
wabula waliwo omuganda waffe omulala wabeera naye kumpi naye bw'oba onsindikidde enamba eyo nyinza gimusindikira n'ayogera naawe direct. Ati bw'oba onsindikidde enamba ndakuddamu nja kutegeeza ekiddako. Naye nga bw'obinyonyodde ebyo byonyini biwanyonyola. Ebyo bye nannyonnyola kati nga bwewabinyonyola bwewabiraba ku kapapula ebyo byonyini bye bikwatako. Kale kwegamba ndowooza okutwaliza ewamu maama baalagajjalamuko kubanga baali taata nga yamuwa akapapula endagiriro yeewaabwe. Naye nga endagiriro yeewaabwe wensomamu wano disitulikiti ndabako Kabalole disitulikiti nga bagamba Fort Portal municipality endowooza kati site kuba byadda nga kuliko Kasese Road 4 miles. Jjajja baali bamuyita Matayo Lusoke Abwoli. Kakati oyinza gisindikako eno enamba osobola gisindikeko eno eyange kati nja kusindikira enamba ya muganda waffe omulala abeera kumpi na kitaawe bali Kasese. Kati nze ndi Fort Portal. Ebiddako tunabyongerako. Kale kankutereko enamba ye. Kati gwobeera wange. Era ffena tuli eno Kampala ssebo. Tuli eno Kampala. Kitundu ki? Tuli mu Makindye. Tuli Makindye? Yes ssebo. Namasuba mwavaayo? Namasuba tetubeerangako mu Namasuba. Kubanga Namasuba we babeeranga oyo mwanyinaze muganda we gye yabeeranga yabeeranga Namasuba we basinkana ne maama wo nga bw'ogamba. Naye kati ali ebweru. Bagenda ebweru. Yes sebo. We babeera ennaku zino. Kale ssebo. Ennyumba yaabwe ekyali e Namasuba. Kale kati ngenda kutterako enamba. Ate sindikira enamba yo. Nze nja gisindikira taata w'Omuto. Yes sebo. Agiwe taata wo wenyini. Kale ssebo. Angamba ajja kumulaba lwaleero. Enamba ye sigirina wano. Kale ssebo. Gye yampa nasanze ng'esobye. Kale ssebo kati katutekeko enamba. Kale ssebo. Okitegedde? Kitegedde. Kati tumuwandiikira enamba. So wanakkubirako tujja kwesula tugendeyo oba Fort oba Kasese tumiitinge taata oyo. Okitegedde? Kitegedde. Oli ready? Ndi ready. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets,
duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Amafuta ogalina gagetulwala Kasese. Amafuta mbadde sirina pasita yatusiigako busiizi mu kyenyi. Yawasiiga amafuta? Yatusiiga amafuta gaggwaawo. Ate kati olina okumugamba atuwa tugateeke mu mmotoka tugende Kasese tunoonye taata. Pasita amugambako ku nsonga za taata? Pasita ensonga zange mbadde sizigamba bantu. Kuba kati pasita wena ndimugambye ebya taata sirina, yandigambye ate Yesu waali. Era Yesu aba ye taatawo? Nonya no namba. Katuka tumuwandiikire wa namba. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mu lutabalo lw'okuba nga tunoonya taata wa Katongole, ye essimu gy'owulidde yankubiddwako ne ngitereka, tumukubiddeko omukundoozi owulidde ekifaayo. Yagamba nti kitaawe Omuto, taata wa Katongole nnyini ali Kasese gy'ali, agenda kubeera okyadewo agenda kuba nga amukwasaganya. Tunaba tumufunye tujja gende Kasese Katongole amiitinge taata we. So embirawe tumwe tutambulira naye Kasese lugendo si lwangu yonna wenna ali eyo. So tulina okwesiba ebbiri naye Kasese twali tugenzeeyokko motoka eyinza otunywa emitwalo nga 6 gattako kulya gattako sula tumusula agenda Kasese ne mukomawo. So which means miliyoni erina okubeera ng'egudde wali mu lutabalo lw'okunoonya taata wa Katongole. Nene mama tulina okumumiitingako. Ndowooza before tunaba genda Kasese tulina okugenda ne tumiitingako ku maama. N'atuddamu natunyonnyola bulungi waliwo okutabaala olugendo olwo tutaddemu ssente nnyingi ne tutuuka eri nga ye akakasiza nti yeye. So batufollowinga tusigaleko ku SB4 Media nga tugoba ensonga eno mpola mpola paka tugiggusa naye nga nze ndaba olutalo dwo. Ate Yesu Katongole naye anabala nti SB4 Media yannyambako okuzuula taata wange ng'ovudde okukola content olw'okusanyusa abantu naye ekirooto kye kuva buto nga tamanyi kitaawe. So wabanga amufunidde ku SB4 Media tesiko tuba tulina kyo kitugasseeko ku bulamu bwo. Si bwe kiri? Bwe kiri. Okay. So SB4 Media Tuggussa Enssonga leero Abati yali ku kamera ne Joet Pro katusabe adaye naye nga subscribe like nga tera sharinga katambi kano bera bulungi weraba yaffe Tuggussa Enssonga.